nze Lukwago Swali nkyali mu muudu tukyali mu muudu emundu zituuse ekongo red top ye Angola etuuse era amawulire genfuna gagamba nti bali ku nsalaawo bali Esake ne Bukavu gye bali batuuse dda emmotoka zino emmamba zino zimulaba wano ze bawaako bano ba Museveni abe South Africa Museveni zaasembolingire ye Nakasongola zituuse eGoma eze South Africa nga 10 zituuse zona zigenda kubani zingamba batajitinga Museveni. Kagame ataddewo embeera mbu Berlin Conference ye yaleeta obuzibu. No, that is oversimplification. No, we cannot deny it, but you are trying to oversimplify your desire actually to root DRC's minerals. M23 is a proxy war. M23 Kagame twainako katanga secessionist attempt. Moise Sombe 1960s. So eno siye yakasooka nabeera bajja bayinabye bateekawo mugwe na Museveni muyina engeri gye mukwata abantu obujega ne international community bogamba bamanyi Berlin Conference yali eri kuki efa kuki kine kya M23 Kagame nawe kikusukka babadde bakozesa naye kati bali kukubirayo bali kukubira mugwe ne Museveni bali kukubira mu movie gye mubadde muzannya ku lwa Bungereza ku lwa Amerika ku lwa Bufaransa ku lwa UN ku lwa European Union. That's why I've been always saying M23 are soldiers of fortune, mercenary soldiers, okay, at the services of Uganda, Rwanda, Bungereza, UK, America, European Union, United Nations. Batuse kiseera nga bawulira babakooye. Ye video gye nasooka okukola nga mbagamu 23 bagikuba kubadda kati bali kumaliriza kamunguluze. Bagenda gikuba permanently ebeerenga evuddeyo as a forces to take over Lobito corridor. Kagame leka buzaabuza nsi. Wagenze n'ovuma abakulembeze. South African Air Forces. South Africa badde deploying angako ground. Amagye ga Tanzania gali Goma. Gegagenda okulembera mu ground kubanga gegali well versed with that geography. Geographical locations of Goma ne Rwanda. Air Force eri wali balinda bulinzi order commander South Africa. Mwalijita film nebye mbagamba bye bitufu akasajja abasajja ababadde babukozesa babuvuddemu that arrogance bubadde bwe positioning wano ti ifa abako watuseketerera I'm the master of violence owawano then kali watuseketerera tuyina obusobozi obukukima yonna gy'oli Patrick Karegeya rest in peace. Gwe Kagame tugenda kumobilizinga basi wane Namayiba tuzirinye basi Lukaga tugende Kongo tuyitire Rwanda tutuuke wane Kampala. Museveni tosha.